Tugendagenda ku wali mu kitundu ekimanyiddwa nga Nakazadde mu Lugazi wali mu Buyikwe abaayo bavudde ne balaga obutali bumativu naddala eri abakulembeze baabwe obutabafaako bwe kituuka ku nsonga z'emyala. Bano bagamba nti ekimala kye kiseera nate balaga obutali bumativu ne basaba ekikwatako okusobola okulaba nga bavaayo babataase nate ku mbeera eno. Abatuuze abawangalira mu luka gwe Nakazadde ku byalo okuli Geregere ne Nakazadde mu Lugazi municipality mu district ya Buyikwe batiisizza okwekalakaasa mu bukambwe obw'enjawulo singa abakulu ku municipality ya Lugazi tebavaayo kubayamba kubazimbirira emifulejje egituuse n'okusenkanya poloti zaabwe n'amayumba agamu gandirugenderamu. Bano bawangalira mu bifo mukoka asinga obungi mu kibuga Jakulukutira era nga balambuza ssentebe waabwe owa Lugazi Central Division Lutanjani Kemisi ne bakansala be emifulejje gino n'obukyafu gye bulina. Ekimala! Oluvannyuma beesozza olukiiko era ssentebe w'ekyalo kino n'akyogerako ati nga we bagenda okwekalakaasa kubanga ekimala kimala. Tweyambule! Tukolaki? Abaana bafudde! Bano ssentebe wa Lugazi Central Division Lutanjani Kemis abaanukudde n'abeebaza okubayita naye kino tebalina nsimbi zimala okusinziira ku mbalirira yaabwe era n'anokolayo n'ebizibu ebirala ebinyiga bannalugazi. Naye nga batusuubiza tujja nga sinaana kuyingira muki mu ntebe oba mu bukulembeze naye we kituuse endumu omulanga gwo tuguwulidde ekintu naffe kitugezeeko. Bw'olaba bajeti yaffe ya Central Division ntono nnyo okola omwala guno. Oluvannyuma abatuuze batulaze emifulejje nga mikyafu. Bwe mulaba wano yavunza ne gino emyala batusuuliramu embizi ne basuulamu embwa n'embizi zonna ente ezifudde baleeta wano. Singa omwala guno ogukolebwa singa ono kasasiro gwe mulaba taliiwo wano. Kyokka we tutuuseeko mu katale ka Kinyoro awatundibwa ebyennyanja emmere n'ebirime ate nga eno kasasiro yakwaniriza mujjuvu kubanga entuumu nnene nnyo ate nga n'omusowera gwe gukwaniriza. Wano ssentebe Lutanjani ne kansala we Tenywa Godfrey aba Central Division bwe batutegeereza nga bwe baludde nga babasuubiza emmotoka eziyoola kasasiro naye tezituuka mbu baziwandiikako bigambo ate ne Central Division omuyindi agibanja nga bagenda kubakuba mu mbuga nga bwe bannyonnyola. Naye kasookedde tuyingira mu bukulembeze batugamba emmotoka gye bagenda tuwa bagiwandiikako ekigambo ekitegeeza nti ya Lugazi Municipal Council n'okutuusa kati tetugirabanga. Omulanga gwange ngukuubira senior town clerk owa municipal nti nga ffe tuli ekitongole ekikozi ky'emirimu ekya Central Division mwanguyenga okulirizinga ssente okuva ku akaunti zammwe za Municipal Council tusobole okuweereza bannalugazi. Naye baatusuubiza emmotoka ey'akatale tetugirabanga. Bo abamu ku basuubuzi abakolera mu katale kano beekokkodde embeera embi gye balimu nga n'ekivundu kijula kubatta. Tugenda kuzontowala kasase ate ng'empooza tuwannene. Buli muntu basinzira ku kintu kyaleese ne bakugamba oleeta omutwalo oleese obunaanansi leeta emitwalo ebiri oleese ebokisi y'ennyaanya. Nze kyali Sikoba Lumonde ni musuubuzi wa mmere matooke ffene kyokka sitalina wensalira we nalisalira eri kasasiro ngenda neeyongera bannange bangobaganya okubanga ntukoledde mu kifo kye. Tweyanziza bannamawulire mwebale kujja tuyambako naye munisipo meya seya n'abalala bavunanyizibwa kasasiro mutuyambe munone kasasiro bammwe. Bya Iga Eric, Grassroots TV, Omunyo.